Bana embaniriza akadde kano mwasibye mutya mwenna muli mutya ba following Faali TV yogine mbebaza nimbagamba nti kye mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyigane kade nimbagamba nti ekyakabi kyo kya tabu nnyo kye mwakola okubanga mugifollowinga ensonga za Dana Nabatanzi Dana Nabatanzi kusani Nampijja Frolence ne Lubowa Ahmed. Lubowa yabudde nakola ki nakonfaminga ku nsonga eno ngagamba nti bannange bannamawulire basusse nnyo okubanga baagala okumukolako interview nga bagamba nti no baagala kumanya kiki ekimuvaamu ku nsonga y'okuba nti namawulire mangi gatambuzibwa nti ye ne mwana muwala Nampijja Frolence nti bali mulaavu nti era ekyaviirako Nabatanzi okubanga ava mu aromatic entertainment nti kyava ku Lubowa Ahmed. Lubowa abyegaanye era agamba nti bannamawulire basusse nnyo okwagala okumuggyako interview n'okumubuuza ebibuuzo bwe bityo n'agamba nti si bituufu era n'agamba nti ebiseera ebisinga omuntu nawe batusize ekiseera ng'ayagala okuva mu aromatic aba waddembe okukivaamu naye agamba nti ebigambo bingi nnyo ebitambuzibwa ku mitimbagano okuva Nabatanzi lwe yava mu aromatic entertainment neyegatta ku kibiina kye bayita Jangu Productions. Lubowa agamba nti bannamawulire bangi nnyo baagadde okumuggyangako interview naye nga baagala nnyo okumubuuza ebibuuzo ebyo. Abudde n'agamba nti bannange ye ne Nampijja nti twali kigenda mu maaso wakati waabwe. Jjukira mu mwaka ogwa 2024 twalabako omusajja mukulu amanyikiddwa nga Ebyadala owagataliiko simanyanga owagataliiko sino simanyanga bwe yeeyita. Avaayo n'agamba nti Sebo Lubowa Ahmed nti ebigambo byonna byayogera mu kamera nti n'okutegeeza bannamawulire nti ne Nampijja twali kigenda mu maaso nti Lubowa tayagala just biteeka mu public nti ssaawa zino era nti Lubowa omukulu mbw'ajja gusuulawo obusuuzi wabula Lubowa abyegaanye agambe bannange temugenda ku bigambo bya Ebyadala. Jjukira Ebyadala oba yaddayo Sweden awangalira Sweden omanyi yatandika ebintu bino era jjukira gye buvuddeko emabega Nampijja yava n'agamba nti talina buzibu ku Nabatanzi. Ekyamazima kyo Nampijja ne Nabatanzi baafunamu obutakkaanya era enkolagana yaabwe yo yakola ki yo yaggwaawo. Enkolagana yo yaggwaawo. Ekyamazima kyo enkolagana yo yaggwaawo wakati waabwe Nampijja Frolence kusa ne Nabatanzi. Enkolagana yo yakola ki? Enkolagana yo yaggwaawo. Ebyadala yaggwaawo. Tewakyali nkolagana wadde n'akamu. Naye Lubowa yagamba ebyo tebimukwatako era agamba nti ebya Nabatanzi ne Nampijja okuba nti no baayawukana ebitagala kubyogerako olw'ensonga bo ekibiina kya Aromatic Entertainment tebibakwatako wabula bino ebyokutambuza ebigambo nti ye ne Nampijja Frolence Lubowa abisambaze newankubadde abasinga bagamba nti nedda. Jjukira bangi baasala omugambo nga bagamba Nampijja ne Nabatanzi ekyabaviirako okubanga baawukana. Musajja Lubowa yabaviirako okubanga munange bakola ki? Baawukana n'okubanga bakyawagana. Nti bebakola ki? Nti be baamuviirako okuba nti nno bakola ki? Baawukana. Nti Lubowa eyaviirako Nampijja ne Nabatanzi okubanga bakola ki? Okuba nti nno baawukana yeyabaviirako. Ate nga abakyala bano baali ba mukwano oba abaana bawala bano baali ba mukwano. Ekyamazima zino mu kusooka nno nali manyi na baluganda nno ba sisters. Ekyamazima nga manyi ba sisters nga ba sisters bwe nali mmanyi oba nange naliko kizibu ki naye manyi baluganda engeri gye baali baagalanamu n'engeri gye baali bakwataganamu nga balinganga abooluganda. Naye ekyamazima ate nange ndaba ate mwatu nali ndowooza ebyekisiro kuba nti nali ndowooza nti baluganda naye nga byebyo munnange byebyo. Nampijja avaayo n'agamba nti nze omuwala simwinaako buzibu wabula yatandika okubanga mpalana. Mbu Nabatanzi yatandikiriza okubanga walana Nampijja wali ku BBS Telefina bwe bakola naye nabagamba ebiseera ebisinga bitera okwawula abakazi ebiseera abasajja bakoze kyamaanyi okubanga munange baviirako abakyala abakazi bonna abadde ab'emikwano okufaako ab'emikwano nfanfe okubanga munange baawukana. Abasajja baawukanyiza abakazi bangi. Kati no kankibagambe enkolagana nyingi y'abakazi esaanyewo olw'abasajja ate ku basajja ate ndowooza kitono kubanga omusajja
ebiseera ebisinga tatera kubeera nga awalana musajja munno olw'omukazi. Si bivaayo okuba nga beewala naye si nnyo. Naye omukazi okuwalana mukazi munno olw'omusajja. Naye omusajja okuwalana musajja munno olw'omukazi musobola okwewalana naye si nnyo. Naye abakazi n'eddogo lijjamu. N'asidi avaayo. N'asidi avaayo munnange. Kakati no munnange sitewo on YouTube platform nsonga za Lubowa abyegaanya agambye bannange mulekeraawo okunsibako omugambo okundiisengo. Nze Nampijja mumanyi nga memba mu kibiina kya Aromatic kyenkulembera. Naye so singa mwe mukikwaki bamukisuubira nti munnange mukyala wange Edimezaya yava n'agamba nti Lubowa ajja kuba ekintu akikubawo mu public nga emikolo girumye. Yagamba nti Lubowa ajja kuba akikubawo mu public ng'emikolo gikoze eki? Ng'emikolo nga gituuse. Emikolo nga gituuse. Bajja kuba akikubawo buli omu ajja kutya. Bannayuganda bonna bajja kukankana, bajja kwewuunya. Ekyo kinaba kyapeninze. Musubscribinga ate munyige nekkade. Bagita Fadi TV UG nsonga zina batanzi ne Lubowa ne Nampijja. Mweraba.